Olo mutima nalina gugala ngaba meta bikala bankalirira kasoli kubala ngaba fumita njala kama membere yoleire kawa jesiri nayo subira kunjagala ubi yo baby Kobanga, you are so original. I know you're tempted to touch. I know you're hot. Yeah, baby, no. I know you're tempted to touch. You're easy to know. I'm single, sitting under Janya. Sikweye single, lina kuba mwagara. For your case, I'm single, sitting under Janya. Sikweye single, lina kuba mwagara. I'm single, baby. Hey. Vivian Mimi. Yoyimba ko bimanyi. Oli single? Tumuliremu. Oli single? I'm single. Nga byaddala? Yeah. Oyina emyaka emeka nayo? Dindako. Nawe omuto kyati okwogera emyaka. Nze nali emyaka gyo nga mpulira njagala njogere nse gitegeere. Mami tanambulira. Tannagikubulira emyaka. Ye ng'ogikedde mangu obutajogera mwana tu. Ngojikedde mango utajogera Vivian Mimi lyerinnya lye tumanyi. Erinnya lye tufu gwane. Amanya Namatovu Mili. Namatovu Mili. Muba mwedira kiba Namatovu. Engabi ensamba. Ate akabira. Jerengeza. Okatuuse teweeraliikirira. Abazadde kwe bali balaba essaawa eno. Bombi kwe bali. No, mami yeka. Mami yeka. Lwaki mami yeka? Daddy talewo. Kitegeeza ki ekyo? Nenyongera ku ddoboozi naawe omuyimbi wange. Daddy taliwo kitegeeza ki? Njagala abantu bakitegeere. Daddy yatugendako. Bambi Mukama amuwummuze emirembe era amulamuze ekisa tukaaba. Akana kattu bannange. Nedda, don't cry. Tukaaba. Sorry. Otula nokalira Gatomanyi buzito love yeyo wentise Bujije bamafumu konfumise Tukitengu male Nenefuna omulungi alimponya mbimale Lero kankunaba mazinga iwe Kona Funye kumwe biwundu mundanze Olutindo lw'omukwano lufunze Binene omukwano kunyize Katika nkole byange Okabya lwakuba kimanyi ndi munafu mutima kyova kukyusa amabala. Naye omanyi nti omanyi okuyimba. Okimanyi oba tokimanyi? Thank you so much. Munnange omanyi okuyimba. Ate oyimba bulungi. Kyengenda okusooka okusaba abantu bambi kuwagira akwongera ku supportinga. Oyina manager? Yes, nina manager. Manager yani? The Under Powers Entertainment. Nedanga manager wange bamuyita Powers. Ye mwami gwenda bawano. Yes. Ono ye manager. Lwaki batugamba ba manager basooka bakwasaganya? Kunze si bwe kiri. Kunze si bwe kiri. Maybe abasinga bwe batugamba. Kati essaawa eno tutandika butandisa oyinza manager obutamusalako mugambo. Ne bw'onooba okuze bulungi awo ng'ensekeredde. Awo oddo tugambe bannenze manager kye yakola. No, what I know siri musazi wa bigambo. Oyinza okuba oyogera mazima. Oyo si yenze. Naye nga kyemmanyi sijja kwogera balaba what I know. Nze tekintuukangako. So far challenges ki ze wakafuna nga gw'omuyimbi atandika obutandisi? Sinasanga nnyo okusinziira. Sinnaba kuba Mukama yannyamba nti nagenda okuvayo n'enfunirawo management. Okay. Yeah. So oli contented? Tonoonya walala? No. Kale wano wenyini wetuli Big Clara webatekamu ensimbi fuba okulaba nti ogendawo kawo ku Kampala Road nobanga wefunira epolotiyo era batukire ku offices zawe bajja kuyambira ddala beboka ba Big Clara buli wola bakalango nti Big Clara buli wola bekipande nti Big Clara buli kyola banga kyonna kyaba Big Clara beboka bagenda okubanga bakolako bakuwe echapa ekiri genuine mu mbeera bwetyo solo kubaka abantu wotulo solo kubaka abantu woterera abami munoonya abakyala bye mbagulira ebirabo bye mbaba ebintu bitono nnyo bwe bityo nze mbagamba bulijjo essimu zino tuzikwata nenge essimu ziri milioni 5 milioni 6 bwogera mboti n'omwamu ekyapa kyekigaana ng'aliyo ne ploti eze milioni 2 bagundi muterezeemu awo muti kale kanzire eri mwana Vivian olina obuyimba bumeka sofa? Nina audios eziwerako right now sofa nina audios eziwerako ya ziwere 10 audios ezitannaba kufuluma ezifulumiiko
ezifulumyeko ziwere 10 ate videos olinawo mmeka? Videos nyina videos 4 sofa eziri ebweru. Luyimba kyolusinza okukolera? Onkabya. Oluno lwenyini lwetuva okuyingira muno lwaki? I don't know, but abantu baraniriza nnyo okusinga ku nnyimba endala. Ani yaluwandiika? Lwawandiikibwa mu Vivian Voice. Yes. Mwaba mugamba bye mwali mwagala mu luyimba n'abibateera mu luyimba oba yabawa buyi luyimba? Yali story anyway twatuulawo mu kulwandiika. Nga baakumenya omutima. Baakumenya omutima nga byaddala. Yali mwana kyoye yakikola bannaye tumukoleko nga bukyama. Babeerayo nno. Babeerangayo? Babaayo. Yali first kati kyali kitya? Teyali first. Wakati kati. Omwana ono omutaala nkoze atya? Yali wakati kati awo. Yayonona ensonga n'ogamba kati omanyiri yamujangu tutule tumuwandiikira oluyimba. Kasita yabyonoona. N'ogamba nkati katumuteeke mu bigambo. Yaani amanya? Kamulekere ekitiibwa kye. Kale tumira omupya aliwo? Tewali mupya. Otidde mami lwakubanga alaba. Ono atidde mami sooka omubuuzeeko n'amannya g'amatuufu gonna ogooge. Mama wange omulonzi omukyala Tibugre Gladys ali Kitemi Bukoma Nsimbi. Nkulamusiza nnyo nkwagala nnyo mami nnyo. Amiina. Kale nga tukomekereza muyimbi ki gw'osinga okwagala gwe nga gwe? Abayimbi bangi benjagala. Ng'aliwa? Sirina ntono ono. Wabawo I love many. Bwe wali otandika kale right now ayinza okubanga choice eyinza okubula n'olwokuba nti already oyingidde mu industry wali otandika ani yakuinspiringa? Abanspiringa baali bangiko anyway tebaali bangi naye natunuulira nnyo Nava Gray. Ate bw'oba wakusaba collaboration noga nti nandiyimbyeko n'omuntu bw'ati yandibadde ani? Bangi. Salawo munnange mukama tuwa choice mu bulamu. Oh God, Nava yennyini. Gwoba otandikirako mugambe Nava. Nava mukwana, I love you so much. Nakutunuulira nnyo nga nzija mu industry. Bwe wabaawo chance yonna. Mbadde nsaba ompeeyo ka collabo. Bambi akakuwe. Nava omukyalo n'omumweyo ka collaboration. Muyimbi mutata muyimbi mulungi bamuyita Vivian Mimi ayimbira ddala bulungi. Nyamba abantu obawo obubaka bo obusembayo bwandyagadde okubanga obawa mukana kaseera. Kansooka okutumirako ku bantu. Genda maaso. Abaliko bonna mbatumiddeko nnyo kuba nkimanyi kwe muli bangi mwangambye mugenda mpeerako. I love you so much guys. Team Vivian Mimi, management yange, family members bange, mikwano gyange n'abantu bonna abaliko. Thank you so much for loving me. Thank you so much for supporting me. Mwebale kwanirizanga nnyimba zange buli kaseera wenzireetedde. Mwebale kumbeererawo abambeereddewo sijja baatula. Mukama nsaba y'ababaddizawo mwenna. Amiina. N'olabika ekyejo ne munjogera era kati nganze essaawa enaafuuse godmother wo mu bitiibwa nga mbyewadde kale wulira wembyoyera kompe onsaaga kyokka bambi nyamba abantu baweyo akayimba mu ddoboozi lyo akayinza okuba nga kasembayo mukana kaseera. Onkabya kuba kimanyi ndi munafu mutima kyova kujjuza amabala kuba kimanyi ono nyiza nasonyiwa onyiza lwakuba kimanyi yeggwe gwe nnina sisobola bya kukukyawa kuba kimanyi ono nyiza nasonyiwa kuba kimanyi